Omulabi wa 3ABN TV tukwanirizaako nnyo program amaka. Program eno ekutusibwako aba Avento Media. Avento Media balina app era osobola downloading okuva ku Play Store. Ndowooza tenaba kutuukayo ku Apple Store naye ku Play Store osobola ogifuna. No sharinga n'omuntu omulala kubanga abasharinze programs zino mutukoze bulungi nnyo nti n'abantu abalala batandise okuyiga n'okuyigiriza abalala. So olwaleero tugendera okwongereza ku mulamwa ogw'enkuza y'abaana. Omulundi guli twali tutunula parenting, socialization in parenting, engeri y'okuzaamu omwana n'omuyigiriza empisa ez'obuntu bulamu n'engeri gy'agenda okweyisaamu mu nsi eno n'emigaso gyonna gy'anaabeeramu. Naye ne tulaba nti waliwo ebigenderako ng'omuzadde byetaagamu okwessa ku maanyi, byetaagamu okw'ensimbi, byetaaga obudde. So omuzadde ali eyo tolowooza nti bino tubyogera bwogezi naye ng'olina okussa mu nkola ebyo by'oyiga ku programu eno ey'amaka. Olwaliro era nze Evelyn Lufaafa nga ndi mu budaabuzi nkolera Makerere University, nkoze ne munange Mwami Bikongolo era ajja kweyanjula asabe tutandike programu eno. Kya Lufaafa nga sinaba kweyanjula olina ekintu gwe kyewagwamu bw'oba wennyonnyola bw'oba weyanjula mba neyanjula banno bwe mukola omulimu gwe gumu batera kukozesa statement ne baga nti ndi mu buzibuzi akati mba nninda nnyo omuntu agaye nti ye mu buzibuzi egwe mpuliro olina gy'okaluka oba oluganda lwe lutuufu simanyi naye nga mu buddaabuzi kubanga nange ekyobuzibuzi wakiriko kale naye mu buzibuzi mbanyagala nnyo okibuuka wamanyagala nkozese counseling naye ndowooza maybe tuyinza n'okugamba nga nti mukyala Lufaafa abudaabuda mu Luganda kubanga mu Lungereza kyo kyangu kansala era counseling psychotherapist kwegamba byangu nnyo okubyogera mu Luzungu naye si mu buzibuzi that was to start on a lighter note. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Nze Mugerwa Madison Bikongolo. Kama tusaasidde bannange natuwa omukisa. Program ne tujja ne tukola nze byange byangu. Nze nkokinga kigambo coach twakiganda waza. Bukodyo. Kugaba bukodyo wano na wali. Life skills coach. Bintu ebituyamba mu mbeera eza bulijjo. Byentera okwogerako. Ate ndi nnyo mu family life ne marriage relationships ezo nzagala nnyo kubanga zezitandikirwamu ebintu ebirala ebisinga obungi. Nkola n'ekitongole kya Bible Society of Uganda ndi human resource kwasaganya ensonga z'abakozi. Nsaba Katonda ayongere okutuwa omukisa n'okutulungamya nga tukola program eno eya leero. Tuyanza nnyo Mwami Bikongolo, sobola n'otusabira kwegamba tuwonge program mu maaso ga Mukama. Mukama waffe omukisa gw'otuwadde ssebo gwe gw'okubaako kye tusobola okwogera ffe tuli mizindaalo. Mukama lungamya obwongo buno n'ebigambo byaffe ekyo ky'oyagala abantu bategeere bamanye kizimbe magezi gaffe naye ate okiteeke ne mu kutegeera kwabwe bwe tusabye Taata nga twegayirira okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amina. So Mwami Bikongolo omulundi guli wayigiriza bulungi ku socialization in parenting, omwana okumugjayo nabeera wakozesa ebigambo bino functioning human being ngali functional ate naye n'ebigambo kwegamba n'omuzadde wamutika omulimu ogw'okukola n'ogamba bino tebigwawo bugwi okiteekamu you use some effort emaanyi oteekamu obudde kyetaagamuko n'ensimbi mulimu cost eri involved ne energy kuba effort ne energy byanjawulo kubanga mu physics omutono gwe nasomako nasomako mutono nze physics owange tasukka senior 2 namweyambulira yaka wali artist nnyo nga nze humanities actually namwetikkula mangu naye ndowooza effort oba ne load
ate wabeerawo distance kakati siyagala nnyo sibijjukira nnyo naye kwegamba nnyinza kitwaliraawo nti effort mulimu kaweefubo naye energy eba munda mu ggwe amaanyi gali gogenda okukozesa no, there must be that energy. The energy must be within your mind, within your body. So in other words, omuwandiisi waki yagenda to be that elaborate oleme kubaako any stone left unturned. There should be energy, effort. There must be there are resources involved. Ne what else is there? Naye ebyo abali mu program twabyogerako. Abali mu program really at least basobola okujjukira. So olwaleero twagala okuyiga ate kumulamu omulala era nagwo guli guli so related nga omuzungu kye yaligambye nti effective parenting skills kwegamba ezisobola okuadaptinga buli stage omwana gyatuukamu kwegamba enkuza y'omwana egendera ku mitendera omwana gwaliko. Is that a stage? Yeah. Yes. Kati bw'abeera omwana wa 0 to 1 byokola birala nnyo byokola ku mwana owa 8 to maybe this oba wa 14 so ndowooza omulabi wa 3ABN TV ajja kuganyulwa nnyo okutegeera nkola ntya kuba kati awo kikola ku muzadde omuto kwegamba buli emitendera gyonna naye era as usual tutandikira okuva wansi okudda waggulu. So mwami Bikongolo njagala abazadde tubawe tips zino eziyamba okukuza omwana aveemu nga muntu wa mugaso mu nsi eno okusinziira ku developmental stages ezo. So ndooza wona oyagala okutandikira naye era manyi ojja kutandikira from the lowest. True. Yes. Ndowooza ojja kunnyambako mukyalufaafa. Yes. Script yange terina kye bayita myaka erina just stages but people would have loved to appreciate nti infancy tuba twogera kuva ku bbanga ki kutuuka ku bbanga ki then nze ndyoke ngende mu dynamics. I think that can come along the way. That can come along the way. If you're going to start with infancy, era tuli kubana ba 0 to about 1 year. Ne tubeera ne batodila wobo yagadde okugenda bwoti 1 to 3. Nze nayagadde kutunuulira stages ez'essatu. Infancy kuba under infancy mulimu obulimu buntu bungi naye nze nyala kitwalirawo wamu so that I don't sound so academic. It is okay. Omanyi abamu ku bantu abakyasinza okuntama be bantu abakola programs zino in academic way. Kakati nze njagala nnyo to scale down ebintu bino bye tuyiga newankubadde we can go academic ndowooza gwe tebagenda kuwa kibuuzo kwegamba bya bulijjo like something n'omuntu atasomye atabigenze nnyo muwala abe nga asobola okugoberera. And I agree with you. Stage eno eya infancy ya myaka mito gye tuyinza ndowooza okutwala paka ku myaka ng'emeka generally? Tegiisa mu esatu. Esatu ena? Esatu awo ena probably. So, but in other words, era omwana gwe tuyita infant. Infant era nawo omulaba. Kiva mu kigambo ekyo. Ndowooza mu script yange kyenja okugattamu mu kyenneerabira okugattamu kyekyo. I'll try to put the ages. Nkirabye wano nga tugenda mu maaso naye that's not a problem. It's not a problem at all. Tusobola okubanga tusobola okukijjayo. Yes. So infant yono kitegeeza nti mwana ku 0 nga bakamusuulawo n'okutuusa ddala ku myaka egyo ng'ena. Naye a lot has to be done wano mu stage zonna we wasinga obukulu. Yes. Kyokka ate nze ku lwange we wasinga n'obwangu. We wasinga obukulu naye era bw'ogenda okunoonyereza ennyo we wasinga n'obuki obwangu kubanga abamu anti abalala wabakalubirira naye nze ewange we wasinga obwangu ewasinga obuzibu bwo nalabyewo dda nabagambye dda ye adolescence. Naye ku stage ey'omwana ono wano nga kakazaalibwa n'okutuusa ddala mu myaka awo ng'esatu ebimu ku bintu ebikulu byetuteekeddwa okuyamba omwana okuyiga bye bintu ebigenda okumuyamba okwesupportinga ng'agenda akula. Waliwo kye tuyita motor development. Motor development kye tuyinza okuyita tutya mu Luganda? Ebintu kukwata engalo, kukwata, kunyweza, kutambula, kwegamba. So ebintu ebyo byonna ebirimu ebyo
wano we tubiyigira. I'm yet to see omwana eyayiga okutambula nga tengerere omwana ayimiridde nti olitambula ddi jojozi fe obwo bwe twakula tumanyi kati ffe anti old school parents modern parent omanyi kyakozesa asimanyi kagaali amuleeta n'amuteeka mu kagaali kyobola abaana abamu balwawo n'okutambula yes so omwana yandibadde ayambibwa naye njagala nga nekyo sinaba kituukako wano omwana w'otandika n'okumuyigiririza ne manners ezimu ng'okulya bino byemba nnyonnyole bimu biri academic naye biri practical bimu ebitalina wano mu script nja bibagamba nti bw'ojjayo ebbeere oyamba omwana okumutegeeza nti bwe baba bagenda okulya nze ni musajja mukulu naye na buli kati nkyakaluubirizibwa okujjukira okulya nga sisabye nga tosabye edda sikyembadde njala okwogera njala kutegeeza kino kuba ekyo kyenjogedde kiri positive kirungi naye nze sikyembadde ntegeeza ndi musajja mukulu naye era emirundi mwegiri mingi Katonda mwansaasira obusaasizi ngenda okujjukira nga nalidde nga sisabye nze nasooka nenebuleminga naye ate nenkitwala nti bye bino byennyini byensomesa nze ngenda okukula ekyo mu famire mwe nakuzibwa tekyalimu omanyi lwaki nsese nnyo lwaki nkyafaamu kubanga ku bintu emu taata waffe njukiddemu nti naweza emyaka 12 nedyoka ntegera nti nsobola okusaba saala eyange nga si eri cramped twalina cramped prayer gye twasabanga ng'era oli bw'agyerabira kyosookerako omuloopa nga daddy azze ono yalidde nga tasabye egyo miggo kati mmwe mwali mutyo naye nze ekyo tekyalimu era kyovulaba ne mu bukulu nkyasitwagolinga nakyo nze omanyi njala nnyo oluusi abantu bayigire ku birungi ebiri mu bulamu bwange naye n'ebitali birungi njagala bye basobola okuyigirako babiyigireko nti omwana ebintu byonna mu infancy byotalwana nze sijjukira kulaba maama wange na taata wange nga banjigiriza okusaba nga sinalya ne mu bukulu ni musajja mukulu era kati nze nyinawo enkola eyange mukyalufaafa nze omanyi katonda wange owange mwagala bwe mba ndidde ng'ebitole 2-3 kwenjujukiridde nti kusaba awo wentandikira It's so interesting because now for me in my life tolyangako nga tosabye kakati ne mutabani wange bwe yali emyaka ndowooza 3 twali tuli mu restaurant emu nga tugenda kulya emmere so twalina couple ndowooza nayo yali nto nga tudde in front of us so ne baleeta emmere gamba let's pray so ne tuzibiriza kumbe omwana yayagala alaba oba bali nabo bazibiriza n'abalaba nga tebazibiriza bwe twamala okusanga mami these ones did not close their eyes tigwate wabalabye otya ababalabye otya naye so it's so interesting olabira ddala nti parents have a very huge sure. So ngenda okwogera ebintu oluusi ebiri sensitive mu bulamu bwange mba ne hard lesson gye njala abantu bayige kyekigendererwa kyokka nti omusajja asobola okubeera omukulu w'emyaka gyange naye ng'akyasitwagolinga n'ekintu era nze kati nga bwe ŋŋambye nyina enkola yange ne Katonda tetoonoona biseera usually se Mukama ano wenjijukiridde nkwebaza ekyokulya kino kyotaddemu kamwa ne ku sowaani yange mu linnya lya Mukama Yesu Kristo ngenda mu maaso neki ate Mukama n'akutegeererayo nansaasira kakati ndowooza ke tuyinza okugattako omwana wano twandibadde nekituyita adequate control of body functions omwana okumuta n'akufukira musulo ne gukuyitamu ne guyita mu mwana anti muto ne gukutuuka ne ku bugoye obw'omunda abantu nga batayinza kwawula oba gwa mwana oba gugo toyiba na kyamagezi kyoyamba mwana ono tebayinza gwawula oba gwa mwana oba gugo kubanga yo nalowooza ono omwana muto nnyo naye wano we tuyigiriza nja muyigiriza I have seen omuzadde omwana nga bw'aba tamusibye pampa omwana tanaweza yadde myezi 3 akakwata n'akateeka mu bbanga bw'ati buli bwakawulira bwe omusulo ogusooka omwala atinga nti kafuka
ogusigadde kagumalira bbali. In other words akayigiriza tebafukira ku mubiri gwa muntu. Amaka galina ebizibu naye eri abasajja n'abakazi abalina abafusi. Mami Bikongolo. Abafusi. Ndoza kakati topic jogendamu. Tunatandikirawo. Katumulemu katono omulabe wa 3BN TV tovaawo. Mulabe wa 3BN TV tukulisayo nnyo mukuwummulako tuvudde ku mpewo nga Mwami Bikongolo olina statement gy'obadde okola. Ey'abafusi. Ey'abafusi ate ng'omanyi bw'oyogera ku mufusi nga muntu mukulu kwegamba. Naye maliza ky'obadde amawulire amalungi ffenna tuli bafusi kubanga bw'oba tofuuka kitegeeza is an abnormality. Era bulwadde. Naye waliwo abafuuka exceptionally in a very exceptional way. Yes. Sikiri nnomo omuntu omukulu okufuka ku buliri. Ye nno mukulu ne bwe yandibadde emyaka 5 naye osanga abantu nga batwabo they have had to stomach the challenge nga munne afuka ku buliri. Okunoonyereza factors endala ziyinza okubaayo naye kunoonyereza mu bitabo ebisinga obungi mu infancy omuzadde aba teyakola kyalina kukola omwana okumuyambako okwekanga okufuka ewakyamu kya nsonga. Njijukira abaana baffe ekyo njala kwebaza nnyo mukyala wange sijjukira abaana baffe yate bwe kyatuuka kawala ko kaayitawo kubanga at the age of 1 kaali nga Liz even before the age of 1 Liz tafuka ku buliri kakaaba paka bw'okajjayo n'ekyo Lilian yakitraininga ye buli bwe yalaba ng'ettonda erisooka be pa nolwekyo wano omuzadde buli kyoyagala omwana waazimbe bw'oba oyagala omwana asabe nga tannaba kulya era nze seebuleminga abatakola kitundu kyabwe kakati nze nwanagana nakyo at least gwa abaana wabatu naye kati ngenze neyamba mbuziza at least abaana nakola ki at least abaana bo abaana bo ba training ekyobola but that's why it's good to have two parents at least omukyala ye ndoza kyali nacho no training from the breast. Yes. So kakati njagala nnyo abantu ba appreciating nti mu stage eno koleramu buli byowulira omwana byoyagala akole. Naye n'ekirala ne adequate language facility abantu tebakimanyi naye abantu bano bulabanga n'okwogera kwennyini is a problem. Either balina abazadde abasirise omuzadde omukazi bw'aba musirise nnyo kiyinza okukosa abaana. True. Abazadde bw'aba kasalabakya bana basabuliza era ayinza obutayamba mwana kweganga ayogera nnyo n'ayitawo bobo abakira kino abakakiri. There is need omuzadde okubalancing enjogera facilitating kuba kati bana abaana they depend on you. Era mu matu muno nga bw'olaba ensolo bweyanukulira mu kyalufafa kati abalina pets omanyi nnyo bulungi kino kyenjogerako nti nga bw'olaba embwa bw'osobola ogigamba nti sit neetuula nga tesobola kwogera lulimiro n'omwana mu buto buli kyoyogera abeera akiwulira era gye weegereza obwana buno nga tebunnaba kwogera omanyi n'okwogera noga nti muleete ebboto ya Isaac nga kakaaba kasiita kuba kakitegedde nti kyoyogedde otumiza boto yaako. Nolwekyo tufube nnyo ne ku nkozesa y'olulimi mpita mu lukwakwayo sijja genda nnyo wala. Mwami Bikongolo wadde nga tojja genda mu wala naye ate kikulu kubanga njaku example nalinako kazini wange nga azadde abaana abawerako
naye bonna baali mu stage emu, they were all below 6 years I should say. Okay. So nga aba feeding kye bayita pure foods. Newe namukyaliranga nga bw'aba a feeding ono namuteeka wali namfeeding. So ne mugamba abaana ngo ba feeding nga dolls like tona na budde bunyumya na bagamba now we talk what. Nenja okutegeeza omwana omu wakati yali mulenzi. Balowooza nti yeetaaga speech therapy. But the truth is lwakuba skills ezo is a development stage eyo ewekuyigiriza communication skills baali bagibuuse. Naye kyewuunyisa bwe batwala omwana ono ku ssomero yava mulumu ebigambo natandika okwogera because yafuna abantu abamu triggering okwogera. That means ekintu kya speech ekyo kikulu nnyo mwami Bikongolo. Exactly. Nti omwana ono yeyo stage tosobola kuma omwana yeweze emyaka 5 mulyoke mutandika okunyumya. Ne infant onyumya naye. Thank you ndozera abazadde bamaama naddala tubalaba nnyo. Myezi giri 3 n'akakwatira wano mama kutama kuno you know interacting nako nayogera n'ebigambo ebirimu amagezi akana bakaliwulira. Mama wange bwe twali tukula kuba n'aba brother wange who are far younger than me so meaning nabalerako abamu nga ndi P5 nga ba baby no mama wakusanga ngokola omwana kyayogera ati bobeera omuto oba onyumira wakola nango gamba mama ngagamba yogera naye ng'omuntu ojja kwonoona omwana kubanga ajja kulowooza tukola olina okwogera ebigambo wakola ogamba yes ogamba kigondi natawadiza olwo si lulimi that's very interesting. So kati language kikulu atako mkyalo fafa bale kajjayo omwana omwogerera agantuntu agatategeerekeka beba abaana era boolabanga lwawo n'okutegeera kubanga to triggering the part ya brain yeyo enokola kujjayo language. Then era kiri so closely related kwekyo ye adequate social interactional skills. Omwana muleke bamulere bamutwale. Akaana buli bwe kakyusa obwana obwo bulaba bukwewuunyisa. Buli bwe kakyusa engalo nze ngenda nendaba ku kyaki eyo omwana ng'akooye muzadde we sigamba nti tamwagala but momentarily ayagala kukungala endala era olujja bwoti okalaba nga kati era ekikulaga nti kabeera tekakyaye maama waako kaagalako just time away. Bino nno ne mu bufumo ntera nnyo biyigiriza abantu nti wabeerawo omwami wo lwabatali takukyaye naye muleka happening with some other people mukyala muleke agenda abireko ne bakyala banna abalala it's not that yakukyaye naye okudda ku bana abaana ogenda okukalaba after about 15 minutes nga kakyusizza nga kateekayo akakono kayita maama waako baddeyo bino ebyono outing kamaze outing ate obwana kazanya interesting. I'm telling you those infants are so interesting. I think everyone needs to have time n'obwana obwo ne mubanga olina stress ekuvaako kabeera eri nga kazanya naye kakukebera kakubako eriiso limu. So now most parents ignore that n'avaawo kati n'omuleetera shock nnyo nakyaddeko gyenkyadde naye ng'omuntu otegedde okuba nnyina we mulabira mu distance ate kazanya bulungi wakakuvayo eriiso wekati nga keeyongera kazanya era 2 minutes maama waako nga tekakyamulaba ogenda okulaba nga kakaaba. So omwana tomwesibaako mwe basimanyi twasoma nnyo basimanyi ebyobulamu bw'omwana omwana talwala. Of course si buli muntu nti wandimuwadde omwana mulimu abantu nga balagajjavu muntu addugala sinadda okubba nga okulese muntu bw'aba si muyonjo tomuwa mwana ate lwaki akulwaliza omwana naye mulimu abantu ng'omulaba muyonjo. Waliwo omukyala abantu bamwogerako bubi ku kkanisa emu we nali nsabira naye nze ndowooza mu bonna bonna nze nali mukwano gwe ate namutegeeranga ye yatambulanga ne sanitizer olusaba omwana ajula kubafuuyira naye mutuufu mukyala Lufaafa mutuufu nze era mu baatondowalanga nze namukubiranga bukubizi mu ngalo era
okutuusa ndowooza ekkanisa eyo we nagivaako twali ba mukwano kuba mu bantu nga bamwogerera ndowooza ati batuuse n'okwagala okulowooza nti church board eyingire mu nsonga omanyi church board zirina ebizibu baagala okudisikasinga omukazi naye nze nga sikirabamu makulu afuuyira kati okufuuyira kuno okw'engalo bambi bino mubitegeere omanyi omwana omuto omukyalufaafa asikiriza okukwata era womanyira buli muntu alaba programu eno nti weesabira olina ettima kasita olaba kukaana nga tekakusikiriza kusitula gwe manya weesabire tewalina kwebuuza oba oliko sitaani akubeerako naddala akaana nga kayonjo kuba waliwo akaana buno bwana obukyafu omuntu kati bakeewala lwa bukyafu naye ko ng'akantu tebakayinaako buzibu saagala mwana mukyafu ekyo nkyogeredde ku tv oba ali atya ng'amuteeka wano kati nange nina obuzibu obwo nti mbayagala mubiyonje mwana atali muyonjo simwagala yonja omwana kubanga lwaki tomuyonja mwana adipendinga kugwe ng'omuntu omukulu ndoza okuyonja kwa nsonga so kyetwagala okunyweza nti teekawo ebintu omwana asobole okuinteractinga obuyonjo bwe abantu baagala nnyo omwana nga n'engoye ayambadde n'anyuma naye omwana okumuteeka mu kitishaati kya mwaniwo mulimu abazadde abali so reckless kati olw'okuba kakyali kato estimu y'akaana kano ogitta kakyali kaki kali awo n'omutishaati gwera emikono mimpi naye akakono ke kabulidde bumukono omumpi ogwa taata kakati ogenda okulaba n'abantu batera kwagala kusitula bwana obwo instinctively abantu baagala nnyo obwana obuyonjo ng'ate buli smart. I have seen parents abalabo ekyana kya myezi nga 7-8 ninga sebo kirina obusuuti kiboyo ogenda okiraba kigaalo nga kyonna kinyumye kati omwana buli bwe batandika okumulwanira bato banne n'olyoka olaba emikono gy'abaana ku kkanisa nga 20 buli omwana so this child is interacting socially era ogenda okulaba waliwo stage nga ku kkanisa nze mbyetegereza nnyo olw'okuba nyala nnyo abantu I watch people a lot waliwo lwentuula just to watch abakazi aba breastfeeding omwana ono you can't imagine nga kayiga bekamala okuyonka ne kakuta kaba kalinze bakinyuma no bakatwale era ogenda okulaba nga kakukagira kalekana ne bali baba bategedde dda language bano myaka 7-8 nga bakakimye kati abamu tebakasobola gwe nobolooza bagera nakakuba wanze kubanga gye emyaka egikyali emito gisitula ekitundu ekisinga obunene ne kibanga ekiyitake nabanga asitudde oba engeri yenku oba yaki kati nakwate naye ono gwe basitudde newankubadde amusitudde awulira amusitudde bubi basigala bakya eno gyanyumiza emboozi era talekaana kubanga amanyi ono amutwala this is the best this one could do interaction netandikirawo to know nti you must depend on other over dependence kyekibi mpera nnyo okulira abantu toteekeddwa kudependinga ku muntu that is trash. We are created to depend on each other. It is over dependence. Yetekedde okuba nga tuvumirira. Kati omwana buli bw'omuteekamu embeera eyo nga kakyali kato mu infancy okaweera ebyo byonna kayonje kafeedinge bwe kagenda kakula kakuumireko ebyokulya omwana aliko ebyokulya tabula kasitula omwana aliko stili alina okubeerako ebyokulya alina okubeera nga ali smart kwegamba omuzadde omuwadde level naye mwami Kongolo waliwo kenjagala okwongera mwana nti buno obuntu buno nno bwaffe b'Afrika kubanga friendliness eri wano why kubanga ebyo byoyogeddeko yefa abawo omwana emitendero gy'okusocializinga n'abalala omwala wenga naddala in a controlled environment olinamusitulako naye ng'omanyi bantu tebalina naye munanga abazungu nali ndi ku kyaki ebisaagala gyogera kubanga abamanyi bajja kutegeera so omuzungu ono najja nekibebi kye kubanga nti yafumbirwa omuntu waffe wawana ate omanyi socialization yaffe fe omuntu omwagalira ku mwana we so ndeeta engalo ndere ku bebi munange ekyo tekiriyo mu bazungu kyekyo you don't just come noleeta engalo z'okulera mwana how you know and that's why balina nnyo trust issues era kiyingirira ne mu relationships zaabwe so
kati waliwo omuzadde wano a young parent, an African young parent, ng'oyagala koppa that style of parenting, overprotected. You know, you never know, onayinza okuba mubi, you know, era tujjamu omwana ekintu ekyo, ezo embeera z'ogambye nti nno omwana okusocializing, that means omuzadde alina ekikulu kinene nnyo kyaplayinga ku paati eyo. So kati bali abantu, that is their system, kuba nabo maybe ensi zaabwe balina kye baali balengedde nti it's not safe to allow your child okusocializinga n'abantu abalala. Naye ate ffe enkola yaffe wano mu Africa ate ndaba nga it's a good one. Omuzungu yasinga n'okusocializinga omwana except that amanyi di wa nani. Kakati ffe wano omuntu ava mu toyi najjanga bwazze ate naye ayagala kulera muki mwana. Kati bwe bakumma omwana babira kati mubeeru abo mukyalo Fafa bayogeddeko. Njagala okole bino omuzungu bwakummanga omwana noonya tunyumyemu. Omuzungu akulabe nga muli mu setting n'onaabe engalo bulungi nnyo n'ozidryinga bulungi nnyo n'ojja n'osaba omwana nga n'engoye zo zitukula. Omuzungu ajja kuwa omwana naye olw'okuba tamanyi tali sure era they are so polite agamba I'm sorry we don't do that. So naye enze oli ku muzungu naye nze nange abaana abange si buli muntu nti namuwanga abaana. N'olwekyo newankubadde socialization tujagala, it shouldn't be ku socializing ndwadde, tu socializing mu bulamu. N'olwekyo naddala kati bino ebiseera bye tulimu tekyandibadde nnyo kyamagezi abaana tebagwebwako ssenyiga bifuba ndo that but the gist is there tukitegedde ntino tumuyamba muntu w'ekkanisa baba bayagala omwana anaabe engalo mu control the environment. Ate kati katono nnyo manyi akadde kagenze abantu abakyafu bw'aba anyumya n'omwana anyumya n'akamwa ka mwana na lugalo lwe baby sweet akakwatako ku mimwa naye engalo zino si naabe just imagine. So kakati ndowooza okweterezaamu ng'omuzadde kola ekitundu kyo ne naffe abaagala okulera tukole ekitundu kyaffe. Kale katuumulemu tovaawo omulabi wa 3BN TV. Okay, omulabi wa 3BN TV tukulisayo nnyo mukuumula kwobaddemu mwami Bikongolo tuvudde ku mpewo nga tuemphasizinga infancy n'omuzadde byalina okukola okuyamba infant ono okusobola okusocializinga n'abantu ate nga byonna tulabye nti era biri mu effort biri mu kwegamba biri mu time tewali kijja buzinga tokiteeseemu. So muzadde bwazuuka n'azaala omwana n'amulekaawo n'agenda nga ye talina kyateekamu, that means bino byonna by'osomesezza omwana ayinza obimiisinga. So mwami Bikongolo njagala tweyongere, simanyi oba oyagala okyalina by'oyagala okwogera ku infancy oba weeyongerayo mu maaso. Njala twogere ku childhood stage eyo, childhood stage. Yes. Omwana baba avudde mu infancy. Childhood stage twandibadde tulowooza ye probably omwana emyaka egyo preschool wonnaawo mu kusoma wonnaawo omwana akyali mu childhood stage ndowooza paka mu myaka eyo oba nga munaana nga mwenda bw'abeera mwenda abeera ki kisinzira bw'abeera muwala nga bwe nagambye nti unfortunately Saturday-ko age naye kati katukitwalira stage eyo yonna before omwana nga tannafuuka adolescent. Yes, about 8 years kubanga abaana adolescent atandike omuwala Ale is up to 9 years. Okay. Omulenzi Ale is 11. Okay. So wano
wetutandikira okuyamba omwana role kyetwandise sex role identification eveeyo. Yes. Era bino abakazi bye mulimu ebya women emancipation byetaaga gendamu n'amagezi. Era ze sirina nnyo I don't subscribe so much ku women emancipation lwansonga. Women emancipation yezza abakazi emabega nga tebakimanyi. Instead of women emancipation twandi preaching ekigambo kyenyinza okwagala for lack of a better word I can explain twandi nnyonnyodde abantu okubategeeza value y'omuntu oba musajja oba mukazi ffenna ffe be bamu naye bwe tumala okusomesa nti ffenna ffe be bamu Katonda ayina ensonga teriyo mukazi atunula nga bwe ntunula ayinza kunyumira bantu. Mwami Mikongolo kisusizza. Anti nze nkobuulidde teriyo mukazi ng'atunula nga bwe ntunula. Kwegamba. Nga alina oba zino baziyita hips ng'alinga nga bwendi anyuma tayinza kunyuma. Mukazi anyuma nga bw'olaba mukyala lufaafa ku kalevu kali smooth era ali tondi ng'omukyala bwe yandibadde. Kati ebyo byonna Katonda teyakola nsobi. That's the point I want to tell people. Kati omwana tekikomawo wokka ne ku roles zino omwana omuwala okuyiga okufumba mainly and basically kwa kikyala. True. Kati abasajja batuyigiriza okufumba but it's not a main. Omusajja ne bw'aba tamanyi kufumba ensaaso olugiyitamu successfully. Yes. Naye just imagine omukazi atamanyi kufumba ate sitaani nga anaakudibaga akasente ne kakwecangirako n'otabanako kubanga munnanga baba essente ekyo kirala. Katonda nga yawadde omukazi engajja be tamanyi kufumba n'agikwasa akasente bw'ati essente eziba ebituli bye n'otabiraba. Omwavu ki ekigenda okuziba ebituli byo? Naye ne bw'oba oli mugagga nnyo otya omukazi yenna nga you can't prepare a decent meal n'okawa once in a while. Yes, oli bizze toyina budde naye waakiri mu mwezi mu wiiki ebbiri miiru emu bweti kabagirabe. Kuba ne bw'oba ne bamaidi era goba directing you are the director of your family affairs. G'omubuulira fumba boti era nze sirina maidi gwe nnyinza kunenya nga nagenze ewantu nendi ekintu ekibi. Endagirira enfu erina gye yavudde. Maidi ateeka butesi mu nkola ebyakoze ki ebyamugambiddwa. Nolwekyo role identification wano mu childhood stage wano wetuyigiririza omwana omulenzi okubeera confident ate n'okuyimirirawo ng'omusajja era bwe babeera abawala n'abalenzi wano woyigiririza omwana omulenzi okusooka alindeko abawala bapiikinga amenvu to pick last. Yes, wait for your sister. Kuba kakati mu maka honestly speaking go picking otya mukazi wo n'abaana bo ne bajja nga lumonda awete gwe kyokka ate ekikwewuunyisa oluusi mu African setting abaana be bafikira ekyo nno kyabugwagwa. Ne bw'ogenda mu pate osanga abantu abakulu babawadde emmere ate abaana nga be basemba oluusi ne bafika. Kyova olaba mu makanisa kati naddala ag'aba Seventh Day njagala kubeebaza beekyo bazze bakiyiga ku layini obwana obwo bwe buseeka. Naye era okumanya tukyalina olutalo n'obwana enda okulaba babukimba kamera kugenda inadati babukiryalinge buveewo baleete era ogenda okulaba waliwo ne diishi ezitajja nga bakyase nze ndaba ebintu n'abaana negamba bannange waliwo diishi ezitajja kati nabo obugezi bujja ne bumanya bwe baba babusaavinga wabeerawo diishi 2 bateekawo omuceere ne babuterawo n'essupu nga temuli nnyama. Kakati abakulu bwe batandika okujja ekinyeebwa ne kijja enva endirwa ne zijja Katonda atonda omwana omuto buli kigenda mu maaso aba akiraba nga asirise naye n'asala amagezi ag'okusurvivinga. Kati kye kakola maama waako bw'ajja ku layini nga nako kakomawo. In other words nnyina byenkimye byesaafunye. Naye okudda wali nti tutandika okutendeka omwana omulenzi era kyovudde olaba bajjajjaffe bagambanga omusajja takola atyo bayina omukazi kakati aba women emancipation
ne bajja bazunga n'ebintu byabwe lwaki ogamba mbu omukazi takola bw'atyo ate mutwawula omukazi talifaanana musajja mukyala Lufaafa ne mmala njogera nga gwe bw'oyogera mba natamye edda abantu ku TV kuno bajjako just imagine kati nga bw'oyogera nga mulabi waffe mulungi wa 3BN tukwaniriza ku program ya abantu bagamba olwo olusajja kaakati ate bw'ojja n'oyogera nga bwenjogera ate bajaga omukyalo ono ali musajja nolwekyo tuyambe n'abaana baffe nze nyina omwana omuwala nyina n'omulenzi naye kankutegeeze ebintu by'omwana omuwala birala baana babawala balala era ogenda okumulaba tendanensi bayina buli kye yeegombagomba oluusi naye mutabani wange manyi okutta ku kigere n'asaba ekintu ne mwana edda muyigiriza kuba ensi y'omusajja talina gwagenda kusaba kati ate muwala wange buli kyasaba oluusi ngira mangu kubanga mu preparingire mu nsi mwali aleme kubaako omusajja mulala gye yeegomba sina nnyo budde nandigaziyiza nnyo fe abafunye nti osobola okuba nga okuziza omulenzi n'okuza n'omuwala there are lessons that we have learned omuntu zateekeddwa okuba nga amanyi wano mu childhood wano wennyini we babikolera maybe kyoyinza okwogeramu is it even takes to do little things nga toys z'ogula awaka togenda kuddira toys ez'abawala ate ogulira omwana omulenzi omuleetera eddole ate omuwala gw'oleetera emmotoka so ebyo nabyo there is a role you're trying to teach your son naye ng'olese just dolls so nakyo kiri so what a good example onjijukiza n'okunjijukiza bwe nali ndi muto ekimu ku bintu ebitaava mu bwongo bwange nze bakulu bange bonna abali waggulu kale babiri omu yafa naye omulala yakyaliwo be baavanga mu biteeteeyi nga mama nga alowooza mbu nteekeddwa biddamu ngawuli atayagala kwestinga ate mu buto naye ndooza twakulira nnyo mu buto nali nfaanana nga be baba tebakugambye nga nfaanana abawala obuto sigambye kati wakati waliwo alwanagana ne bwandaba anzizeeyo alabibwa we nfaananamu abakazi yadde n'akatono naye ekintu ekyo kyansiibyanga ne mu nnyumba nga sifulumye kubanga yayozezza engoye zange zonna ne muganze luno lulekeewo luno nkyasobola okulwambala nga bwe luli nyambala ezange ezaki ez'ekirenzi nga nteekamu ekiteete naye nsooka lwanalwanamuko nkangise ndaba oba kya bulijjo naye ng'olubeera okka lwe bakukuba ebweru odduka weka mu nnyumba n'okola ki bikongole ekyo kiraga nti omulembe gwaffe twakulira in luck omuzadde obanga agezaako obutayonoona no more than luck obutamanya bwali bungi anyway n'obutamanya kubanga engoye z'omwana zonna ozoozezza lumu in other words tondekeddewo olugoye paka bwe neegugunga nga ne bwe mbeera mu nnyumba munda sikyayambala kiteeteeyi mbeera bwe nenga kakati siteekamu kakati okumanya ekintu kino kikulu musiniya wano era kiddibwamu muzeeyi wange bw'agenda okugula ffe abaakula ne bamaama kyobulaba absence y'abataata mbi era ekosanya abaana bwe yagenda okugula najja agula empale sitolero ntera nnyo okuginyumya ekampala hayi ngenda okusoma fly ffe emirembe gyaffe guno omulembe ogw'ennaku zino gwe gwonoonese abasajja kati bambala buvi buno bw'abakazi busirivulesi obw'ekikyala naye ffe abaana abalenzi nga bakebera ne kabba ogimanyi eno gundi eno si kabba nebagiyita ki fly bakeberanga fly etunuddewa kati fly ey'omusajja it opens to the right ng'ey'empale y'ekikazi it opens to the left byonna bigenze anti gayism and all that blouse ey'omukazi teyabanga na kabba kakati muzeeyi bwe yagenda okugula yagula essaati tekuli kabba na kabba ogimanyi omanyi kabba kano singa abalene bwenkalaga n'agula empale nga fly etunudde ku left ekyali ekampala hayi katonda bwange nagisomeramu olunaku olu nentuula
omukazi omuzadde omukazi buli bwalibeera mu bulamu bw'omwana omulenzi alina byatamanya kuyamba mwana nolwekyo mu childhood wano mu childhood stage omwana muwengo za kisajja kakulenga kasajja kwegamba toleetawo that joke of like negomba okubeerako n'omwana omuwala siiza yadde actually nze nyina kyentera okugamba abantu it is contentious eri abantu. I even wonder why it should be. Saagalira ddala kusanga mwana mulenzi nga bamufukamiza mbwabuuza afukamira biki. To need is not for abasajja tufukamirira Katonda yekka. Ati nyambako wano mu Buganda kitegeeza ki because it's only here. Yeah. Kitegeeza genda okulaba simanyi nze njagala abakazi bafukamire ebyabwe bw'abanga ayagala kuba mu culture y'Abaganda omukazi afukamira. Yes, which is acceptable. Which is okay. Naye ekintu ekinyiiza kwe kukaka era ekyo kyo an opinion yange and I'm not shy about it. I don't like a person agamba omwana omulenzi muleke atule wansi abuuze ayimirire respectful abuuze musajja ng'ofukamira mwana omulingo already ego tandise gitema webale wama mukyafafa kati nsirise tandikira kuba kati ekyo go yes because osanga when a man is not taking on his authority nenga bajimenyera wali nga kula so omuzadde ebintu byakola mu childhood stage eno so mbirabye naye nziramu ngambye nti opinion yange njiyimirirako ate nyina n'ensonga omwana tekinyuma mwana omulenzi muleka akulenga mulenzi era omulenzi taddawo era nze tunulira oluusi omwana omulenzi bwe ndaba ebintu nga omwana fense yaffe we should be prepared for tough life. Nze nakula nkuze na muzadde mukyala ye mama wange yatulabirira kwegamba ye head of family gosinga okulaba bakulu bo bawala naye nga ndaba environment eno nemmala nkolanga bano bwe bakola obulamu bujja kunkaluubirira era used to step out at the age of only if I've not forgotten at the age of 15, 16. Ntandi kugenda okunoonya ssente ndabe waka ssente tezimala bulungi naye mama wange ngali too protective konze bino ebya protection bino kunze omusajja tebijja kukola era abaana bonna abakuzibwa Katonda bw'aba tasaasidde nnyo nze ekyanyamba at the age of 13 nali nyine gasse ku kanisa kati bwe negatta ku kanisa role ya taate kanisa yaji era abakadde b'amakanisa will forever be very indebted gye bali mukama yabakozesa nnyo mukisa they were very close they played the father role and figure in my life kugamba nembalabirako otherwise omwana omulenzi bwakula n'abakazi bokka throughout beba abasajja boolaba ewaka mukazi n'amugamba nti wange bitusobedde ndoza tetuulye nti ndoza era tetuulye ate tunaakola ki ati nga naye bimusobedde kuba yalaba ewaka kati tukole tutya omusajja must always have solutions nolwekyo eno mu buto gye mukangateko kano mukaddakiika ako mu buto wano mu childhood stage gye tubikolera ekyala kye tukola ye internalization of moral values. Moral value nga kimukyala Lufafa example tuweyoko moral values kwegamba just n'omwana okumuyigiriza nti bw'osanga omuntu omukulu kumakya mubuuze good morning omwana akubuuze naawe omubuuze kubanga anyway tujja kyogerako nga tubuuse stage eyo gy'obirabira there was an issue below here naye mwami Kongolo sobolera okuwumbawumba mu dakika wadde tusigaza seconds just tujja kutandikira awo ndooza mu program enaddako naye ndowooza olwaleero kye tuyinza okunyweza ekyamaanyi mukirabye nti obuvunaanyizibwa busuka obususi ku kuteeka omwana ku bbeere n'omuyonsa nolwekyo buli bwoba tonnaba kufuna lubuto mummwe abakyali abato weebuuze process eno gye tumenyaamenya oli redde bw'oba tonnaba redde you'd rather delay your pregnancy and child bearing until you're sure you can walk this process. Yeah, well said. Ndowooza omulabi wa 3BN TV olina kyoyizeemu naddala engeri gy'okuzaamu omwana right from infancy okuva ku 0 paka ku myaka nga 8 stage eyo bw'ogibuuka n'otakola ebyo byennyini nga mwami Kongolo bye twogeddeko wano oyinza okuleeta obuzibu ku muntu ono ng'akuze ng'avuddemu omuntu omukulu kuba kati baba bamunenya gye yakulira nti ono yakula atya naye Mukama atuluŋŋamye kale katwebaze Mukama tukwebaza olw'ebirungi by'otuyigiriza mu programu eno era tusaba nti wabeereyo omuzadde akwatibwako naddala nga omuzadde nga muto
ng'asobola okutandikira ku bino n'omuzadde eyabuuka stages ezimu ng'akyasobola okukolako ebimu abikole tusobole n'okubeera n'abantu ab'omugaso mu nsi eno mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Yatuwasa bumalirivu oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde okumango obwesigwa endagaano ginyweze yatuwasa mikono ebiri yatuwasa bumalirivu oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde okumango obwesigwa endagaano ginyweze tewali kintu